paka essaawa zenkoleddemu story eno ng'amagye ne poliisi bakyakuumye ku kitebe kya National Unity Platform. Ensonga eri ku ki? Abataategedde ensonga lwaki amagye ne poliisi baasazeeko ekifo oba headquarters National Unity Platform kigambibwa mbu olunaku olwaleero babadde bategese okulonkinga kampeyini yaabwe gye bayita protest vote. Protest vote eno neera kati obuzibu bwe mbinnyonnyola yinza obbinnyonnyola point eri bweti saagala munsekerere. Protest vote babadde bagenda binnyonnyola lunaku lwaleero, saagala nze munsibeko matu ga gundi kundiisa gundi. Yes, protest vote babadde bagenda gironkinga, ensonga lwaki babadde bagituumye launch olunaku lwaleero nga bagenda launchinga protest vote. Byonna twali tugenda bitegeera lunaku lwaleero protest vote kiki ekitegeeza, so nga bagenda bironchinga olunaku olwaleero. Amagye gaatandise zaagenza okuwera ssaawa 5 ez'ekiro ng'amagye gakumbye awo 6, 7, 8, 9, 10 bugenza okutya 11, 12 ng'olwedde weegali. Bano bagenza ogamba mbu batandike okujja ku ssaawa 1, 2 maama ng'amagye gakuumye dda, so tebisobodde kubeera nga bibeerayo. Bobi Wine ategeezezza actually akoze ekigambo kimu kyataddeko n'agamba cowards. Cowards zikivuunulwa mu lulimi olufuutifuuti mbw abatiitiizi. So neera eyo campaign oba launch tebaddeeyo. That means protest vote ekyo bajja kitubuulira omulundi omulala. Naye ate ng'olunaku olw'eggulo abantu abamu balowoozezza nti Eddie Mutwe bamukutte lunaku lwaleero ku ebyo ebya protest vote. Naye Eddie Mutwe bamukutte olunaku olw'eggulo mu disitulikiti y'e Mukono ye gye bamukwatidde. Okutuusa n'essaawa ya kaakati tetunnabeera nga tutegeera amayitire ga Eddie Mutwe wa gye baamututte. Naye nga baamukutte bw'abatyo ne bamuyingiza drone. Omanye ebiddirira kasaba kuyingiza drone. Naki ekirala okugatta ku ekyo mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala neera kitalo nnyo kitalo ddala ekya Sam Omala. Musajja ate ono Sam Omala yali mwogezi wa poliisi, yali aduumira poliisi y'e Kampala. By that time ya omukulu Dr. Kizza Besigye, yes, awo yabeerera ow'amaanyi. Naye era ono yasinga otigomya Dr. Kizza Besigye to the extent bamandooza ne bafuuka ba mukwano kubanga agenza okuwummula ne interview z'akoze ng'alaga bambi musajja atamulinaako buzibu Dr. Kizza Besigye naye ng'ayogera ng'omuntu kwegamba kale owulira interviews ezasembyeyo okukola nga referringa ne ku activities yakolanga ku Dr. Kizza Besigye ng'abantu abo babiri banjawulo. Ng'abantu abo babiri banjawulo. So bambi kitalo nnyo kitalo ddala ekya Sam Omala bw'atyo bwatubudde ku maaso olunaku olwaleero. Ngenda sigala nku updates gwe tulina okukola subscribinga nga notification bell ebisigaddeyo bitulekera wano Cosmx Media. So wabulu nnyo okulangira bizinesi yo gwe tukulako obukubizi ku enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera.